zaffe zino zigenda kuyamba okutambuza abalwadde si kutambuza mirambo ababafo era ambulance zino omulimu gwazo omukulu ennyo gwe kuyambako abalwadde baffe batambuza naye Wakiso bagimanyi nti nnene erina ebyalo 720 erina emiruka 156 erina constituency 8 twagala okusaba ne constituency ezisigaddeyo nga buli constituency twagala okusaba ministry owekitiibwa Kawo n'akulira ebyobulamu buli constituency ebeeremu ambulance nekye tuyita emergency services oba referral ministry era government ya Uganda yafulumya policy buli constituency erina okuba nga erina emmotoka eri mu kika kya ambulance olw'okulabika nti eyanguya okutambuza omulwadde singa kiba kyetaagisizza either okumujja mu kyalo oba okumujja ku kkubo n'atwalibwa ku ddwaliro wasobola okufunira services. Kati okusinziira nga bwe tutambula mu referral system wansi nga tuvudde ku byalo ba VHTs kuba nabo batukubira singa abeerawo obuzibu ne tujja ku health center 2 ne tujja ku 3 we tuzaalisa ne tujja ku 4 ne tulyoka tugenda ku General Hospital wane Wakiso kyetulakinga ne tulina General Hospital era mukama wange njagala eddoboozi lyo lyegatte ku lyange okulabika nti gavumenti tulowoozaako newankubadde nga baatuwandiikirako okulabika nti eddwaliro ly'e Wakiso health center 4 lisuumusibwa okutuuka ku hospital level. Ffe twakola olubimbi olwaffe ekyapa kitulimu 5 ekyekifo ekyo eka ziwera ddala kumpi nga 6 naye olw'okuba nti tetulina General Hospital abalwadde baffe okusinga tuba refaringa Mulago oba Kiruddu kituzibuwalira nnyo newankubadde nga Entebbe Regional Referral yetutwala omulwadde okumujja sayidi zeeno okumuzaawa okumuzza Entebbe naye nga ambulances zino zirina coordination center eya Naggulu. Twala omukisa guno okwebaza ekirabo ekituweereddwa okuva mu Minister of Health nga tuyita mu chairman waffe wa district Sebo tweyanziza nnyo tweyanzeege Sebo kino kyotukoledde okutwongerako ambulance ku yaffe gye tubadde naye yatukutuku kigenda okwongera omulimu ogw'amaanyi okubadde gukolebwa gweyongeremuuko okulaba nga ate tusukka we twandibadde tuli. Nkuloopera nti staff yaffe eno mu mbeera y'obulumi ebaddewo mu ntambuza y'emirimu gy'owulira referrals zonna nga zijja naye nga oluusi olwa entambuza y'abalwadde etabadde nnyo ya mulembe babadde bafuba nnyo okulaba nga batuukiriza buli kigwanidde okukola era nekituukirira. Erinnya lyange nze Muyimba Charles Ssentebe wa Kajansi Health Center 4 Management Committee. Okusoomozebwa kwe tubadde tulina wano mu bintu ebyenjawulo bingi naye kati nga ku ntambula oba ku ntambuza y'abalwadde tubadde tulinawo tukutuku yaffe nga gye tutambulizaamu abalwadde naye bw'oba nga abalwadde balinga 2 oba ng'omulwadde ali wala nnyo kubanga tuli supposed okuyita mu health centers zonna ezikola Busiro South kitukakatako eno yeringa referral kati nga okugendayo tukutuku eyo mu nguudo ezitali nnamu nga bamuzimanyi nga wasangibwawo obuzibu bungi tukutuku ebinnya ebiwulira nnyo omulwadde ayinza noba kutukirako mu tukutuku nga mumutambuza omutwala mu ddwaliro eddene naye nga bwe tufunye ambulance eno
tugirabye ambulance eri equipped bulungi buli kimu ekiri kale tuyina essuubi nti obuweereza bugenda kweyongera eri abantu baffe aba Busiro South yonna okutwalira awamu. Omulamuzi ng'akaaba omuntu ali ku Supreme Court level justice of this Court of Appeal naye yabadde emulago yakaabiddeyo ng'amaze kufuna kizibu. Ekizibu kye tusinga okuba nakyo mu Uganda fe ababeera mu office nga tuli bulungi tetukkiriza nti waliyo ebizibu mu ggwanga. Kati ye yayambiddwa ekyatuyambye ye n'aba nga talina ssente zitwala mulwadde we bweru. Abalala bonna ababeera ne ssente babatwala ebweru. Naye kakati n'alwaliza muno n'ayogerako. Ffe bwe twogera muno nga batandika kulabanga owannu tebawuliriza kyokoze eki yoyogedde. Naye ekiyitibwa ebyobulamu mu Uganda kakati eyo ambulance mugirabaawo tuwoza gavumenti naye era abajapani be bakoze eki donation naye nga budget sente tuzirina naye ebyo tusoosowaza byebirala era abantu bagenda balowooza mu Uganda tuli baavu sente weeziri naye bye tusoosowaza okukwata ku muntu kali katukutuku nayo donation buli kyemulaba eyo yiyo donation. N'akagundi k'Abajapani manyi omuzungu wakuwa era Yeropa n'akagundi k'Abajapani kali wali. So kakati kitegeeza ki tulina okusala amagezi ffeffe nnyini tulwanirire ekyo ekitono kye tuba tufunye tukikuume butiribiri jealously. Ambulance bannange ezekkola nga ambulance za kaakati oziraba oluusi nga zisomba n'abafu. Teri ambulance etwala abafu emmotoka za funeral zitwala abafu zaawukana n'ambulance. Kati eno tezze kutwala bafu. Eno bagikolanga eddwaliro eritambula nga n'omuntu gwe bateekamu agenda jjanjabwa buli kimu mwekiri full-fledged. Kati ennaku zino abantu ambulance bayita kugula mmotoka kussaako bigambo na kifaananyi na kusomba abafu nti eyo ki ambulance. Eno ambulance y'abalwadde tewabeerawo basebo basente temubeere ne muga nti batwalidde ambulance omwana wagundi afudde tumutwala Kiboka. Si gwe mulimu gweno. Ffe twagala abantu abalamu kuba be batuwa obululu. Abafu bagende mu fyuno ki oba libadde n'ebizibu bingi ebimu nga biri mu ffe mu nkola y'emirimu naye ennaku zino mpulira wasiriikiridde kitegeeza waliyo bwe natuuka ewa Kiso nasanga eddwaliro lino nga liri ku ddaala ya 3 ng'okuva Entebbe okutuuka e Kampala kolida eno ku luguudo olugenda ku International Airport tekuliko ddwaliro ddala lya gavumenti nga bo bajuliza Kisubi naye Kisubi ow'emirembe egyaffe yali w'Abaminsani ng'asoboka naye kakati ku misolo gye bawa ne utilities n'eddwaliro n'okubanga eddagala baligulanga ffe abali commercial abantu ba bulijjo eddwaliro ne lifuuka lya bbeeyi okusobola okuwa service. Kino kikulu abantu balowooza nti lya bbeeyi kola magoba naye ebbeeyi y'ebyobulamu mu Uganda nnene olw'ebikozesebwa kubanga yadde ffe nga gavumenti tulemererwa okuteekawo ebintu ebyaffe naye ate tukuŋŋaanya emisolo mingi ne kwaba abavaayo okukola omulimu gavumenti gwe yandikoze. Nazzi kuno mirembe giri nzijukira mirembe gy'Abakalinali Nsunguka nga ebintu byonna ebijja mu malwaliro ago ag'ekika ekyo ga Nsambya nga bibeera duty free nga ne bwe mba muleese emmotoka oba ambulance ne bamanya nti ya ddwaliro tewa muki naye kati kakabeere ka Panado kebeere glove nga bw'onootunda mu pharmacy eri private n'abasajja abo n'abakazi abakola amalwaliro ga private nawo bakola ki kaakati omusawo buli kimu bw'ogenda okutunulira operational costs eddwaliro ery'Ekisubi eryali ery'Abaminsani nga lyajja kuyamba limaliriza liwolowoozesa abantu nti ndowooza bano tebakyalina ddiini kubanga amazzi ga national water bagasasula bbeeyi eki umeme yaka bamusasula bbeeyi eki nga tewali any subsidy. So operational costs ne zibeera waggulu naye mbadde mbategeeza nti bwe ntuuka wano ekyanyamba kanso ne tukkiriziganya ne tulituusa ku 4 kati ekizibu okuva lyatuuka ku 4 lyatuuka ku 4 mu bigambo si mu bikolwa naye ne tukwata mpola ngera bwe mulaba babuulidde ekizimbe kiikyo
tugezaako kuba kati olaba singa twali tuzimbye ebbangalo singa yaggwadda naye bw'otunuulira ekitundu kye tulimu ku development eriwo n'enkulakulana n'obbeeyi y'ettaka twalowooza nti okudda waggulu kyekijja okukola olwekyo sente zaaliwo zaali zisobola okumala ekizimbe ekyo nga kyakusereka buseresi naye ne tugamba katufune empola nga bwe tukola bwe tugattako nga bwe tulengera ebijja muki maaso bwe tumala eno gifuulafo katugezaako ebeerefo mu bikolo kyensaba aba management mulina obuzibu bunene bwe munaalinda gavumenti okulabirira ebintu bino tebijja kubaawo ekisooka kitunafuna gundi dereeva kubanga tulina okuba ne dereeva nga wa mu kitundu nsaba management mukwatagana ne DHO ne structure ya district tugezeeko okufuna omuntu nga ddala ajja kubeera dereeva wa ambulance ayite mitendera wabeerawo ebisangizo ebiba byetaagisa tumuli ku routing nga tumanyi nti agenda mulimu emirimu naye gye tukola nga si musaala gwokka naye ng'olina passion ekyo kyekizibu kye tulina naddala mu health service luli edda nga abantu abakola social services ez'obusomesa n'obusawo ye kennyini akikola akyagala ebirala nga bibeera secondary naye kakati abantu bonna abaweebwa emirimu bagifuna kufuna ssente ng'ekirala tekikola ki nga takirinaamu gundi n'olwekyo nze nsaba bwe tunaaba tufunye dereeva muvunaanyizibwe okulondoola n'okulaba nti ebintu ebyo bibeerawo nga biramu nze mbabulya bw'olinda gavumenti buli kimu kikufaako emmotoka eyo eyinza okufa akantu ka mitwalo 2 nga bw'ogenda mu gavumenti bajja kugaa nti tugitwale mu garagi yaffe bwena egenda mu garagi eyo bakubulire simikola simiprocuament biki emalemu emyezi 6 nga n'ebiramu babisokoddemu emalirize ng'evuddeyo ng'etuta obukadde 5 naye ng'ekyali kikyetagisa okukola kya mitwalo 2 tuteeka okubeera proactive wabeerewo empuliziganya wakati wa DH wa in charge namwe abali ku management kulanga mufunawo ebintu byemumala waliwo kye tuyita bending the law not breaking n'omenyamu naye olabe nga there is that sustainability bwe tunaagendera ku nkola ya gavumenti nga bwebeera nze mbirabye era mbimanyi muyinza okumaliriza eyo ng'omugirabaawo eri ku bikondo ate ng'ekigitute tulina emmotoka ezitufaako mu gavumenti ng'efudde akantu ka mitwalo 7 n'emaliriza ng'eweddewo bureaucracy and corruption n'olwekyo mukitwale nga kikulu akati kali akagundi kafune omulimu kagende nga kafefeta abantu mu kyalo enebere ng'ejja wano okukola ki kubongerayo muza abalwadde bano nga mweyambisa tukutuku tubadde musanga kusomoozebwa ki tukutuku kituufu nga bw'ogiraba erina challenge nti okuteekamu oxygen challenge n'entambula yaayo ne speed gyetambula oluusi omulwadde ng'oyagala omutambuze ku speed neneko nga speed etambula mpola naye kati nga bwe tufunye eno ambulance osobola oteekamu bulungi oxygen omulwadde ali comfortable buli kimu kyonna ne speed tusobola okutuusa omulwadde nga nebeetu nga tunaffe tusobola ogenda nga tumujjanjabira muli mu mmotoka nga bwe tumutwala n'afuna obujjabi ekitabaddewo mu tukutuku abalwadde mufuna bamenyekamu ogw'abalwadde mbadde mufuna okugamba abalwadde bo beeyongedde obungi kuba lifalo in mu matano abazze okuzaala abakyala ababalemereddwa mu unit obutono buli mwezi tufuna abakyala abataka wansi wa 7 abajja okufuna obujjanjabi era netubawa obujjanjabi kuba theatre weeri erongoosa bulungi erimu na buli kimu okuggyako yekka gwe tulaba nti ayinza okwetaaga obukugu bwetutalina wano gwe tulifaalinga okweyongerayo mu ddwaliro eddene abalwadde bemufuna babeera bava mu bitundu betufuna bava mu Katabi bava mu Kajjansi Nakawuka Kasanje ekitundu ekyo era ekitwala Busiro South abamu bakulosinga ne bava ne mu bitundu ebirala ebitalina kuba byawano bwetatwala naye nga bonaffe tubatwalira wamu nga balwadde ne tubajjanja tango ojjeko eno ambulance bizibu ki obulaba muyina ng'eddwaliro ng'eddwaliro I think ebizibu nga bumanyi tebigo tubadde ne problem ya infrastructure ng'ebizimbe bitono naye nga bw'owulidde mukama waffe DH ayogedde ekizimbe kino bali mu kukizimba bakyongeddeko ssente n'omwaka guno so kitegeeza ebimu ku bizibu ne toilet ebaddemu obuzibu nga tulina ntono naye nakyo batwongedde ssente omwaka guno bagenda kutuwayo toilet ki
endala so kubyemu ku bizibu tubadde nabyo biri mu kusolvingibwa ndowooza gye tugenda tukola ki tulabayo staffing generally ekyali challenge kubanga abalwadde bayongedde okwetanira amalwaliro gaffe so kitegeeza ne staffing naye gavumenti ya approving the structure empya ey'abasawo era bali actually bali kulutinze tusuubira ne bastaff abalala okukola ki okweyongerako atusuubiza tulabe nga tusobola okukwasaganya omuwendo gw'abalwadde bwe tukola ki oyina abasawo babiri abasawo bangi nina abasawo abagenda mu 7 eya Busiro South erimu town councils 3 ne sub county emu so Kajanselese Center 4 kwe balina okulifalinga abalwadde ababalemereddwa mu town councils ezo ne sub county kubanga ono tulina theatre n'obujjanjabi obusingako obuli wansi eyo so Katabi Kajansi Busi bonna baba balifalinga mu ddwaliro lino netusobola okukola ki okubawa obujjanjabi obwo Referral site fekanga Kajansinga naffe tuba tulemereddwa obanga tulina ekyuma kye tutayina nga batulina obukugu bwe tutayina referral site otera tuweereza Entebbe Regional Referral Hospital era tubadde ne challenge mu kulifalinga abalwadde busebo governor nga tetulina ambulance tubadde ne tukutuku nga yokka gye tuteekamu omulwadde okuva wano bw'aba agenda Entebbe oba okudda ekawempe naye kukyendaba wano kye watukoledde kye watusakidde mukama waffe tweyanzeege omwezi tukola operation ezigenda mu 10 kwezi operation tubeerako ez'abakyala abalongoseddwa ababeera mu bakyala nga 6 netuzaalisa abakyala 15 buli mwezi 6 eyo bali buli mwezi netuzaalisa abakyala nga 15 buli mwezi abazadde obulungi nga tebalongoseddwa okulongosa kwaffe kuyinza okubeera waggulu abakyala 6 naye because tuli referral site nti oluusi abamu betulongoosa olusanga nga 50% ebadde bifaala abalemeddwa mu Health Center 3 nga bwe nkunyonjodde mukama wange okuva mu town councils ne sub county bajja wano netusobola okukola ki okubalongoosa era bwekyo tufuna referral in buli mwezi abakyala baba balifaalinze wano specifically ku bakyala abatakka wansi 7 buli mwezi referral in ezijja wano abatuweereza nti balemereddwa mu malwaliro amatono bali mu bakyala 7 buli mwezi naffe nga Kajansi tulifalinga oluusi netuba tulemereddwa oba betuba tusobola kukolako onavire gye tulifalinga abakyala 20 Kajansi okudda mu ddwaliro ki omwezi so tufuna 7 referral in naffe bugatte 7 ne ku balala 2 oluusi tugalifalinga ne gafuluma okugenda oluusi gaba geetaaga obukugu obukola ki obusingako wano oluusi nga omukyala oba amaze okuzaala omwana ajja kwetaaga okubikwa ennyo okusingako ku bye tulina netusobola okumulifalinga ng'obudde bukola ki ng'obudde bukyali so nolwekyo mukama wange tugenda kubaako nga maliriza okwogera tujja kulina omukulu ono nga bwe nakwanjulidde era sebakweyo mwe twagala okubira aladisaŋŋambye mbagambye nti mulwane nnyo okulaba ng'abantu tebabba ddagala lya gavumenti abantu baleme abakozi ba gavumenti sebakulira ebyobulamu lwana nnyo okulaba ng'abantu tebabba ddagala lya gavumenti era twagala okwebaza nga gwakulira ebyobulamu mu Wakiso district webale nnyo okulwanyisa obulwadde buno bwe bayita obw'enkima twagala kwebaza webale okubeerawo ennyo okulwanyisa obulwadde obwa covid tusiimira ddala ensonga yayo tukyayongera okuwa ebintu okuva mu gavumenti sebo nkukwasa n'ekisumuluzo kino nti ebintu byonna tubikuwadde mu buyinza n'ebiwandiiko ebijjuvu atula ku lukiiko luno gw'abasawo